abantu bangi abalonderawo kati obuzibu bwe bwava ku Norah tewaliwo nno kyamaanyi nnyo wabula obuzibu bwe bwava bantu gaana kubeerawo kuyingira nga babala akalulu abantu balabanga babafuulinze twasooka ne tuteeseganya wano mukudde olw'eggulu okubala akalulu abagaana exactly abantu balondanga ne bagenda nenze nabagambanga mulonde mugende musobole oleka gaapu abalala bakole ki balonde kuba bangi era abantu nga bakola kyekimu balonda ne bagenda abamu nga baminya ne Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Weewaawo tukwebaza gwe wenna gy'osinzira okuba nga totugoberera. Nze Ajay Samuel program nsonga ku nsonga buli wonda bw'omanyi nti tuba tugguse osobola okuba nga ate ensonga tuzitambuza. Tubadde mu byabufuzi oba tukyali mu byabufuzi okulonda kukyaliyo kyetutagala abantu kwerabira nti okulonda kukyaliyo ddala. Omubaka wa Parliament direct MP yawedde woman MP saako ne president. So tukyalina ababaka nga aba district tulinayo ba lord councillors, lord mayors, tulinayo ba councillor abaffe eno ku Magombolola, tulinayo ba mayor b'Amagombolola. So ne ku municipality tukyalinayo. So musobolo kubanga ate mujja nolakola nkya kimanyi tugenda kuba tulonda tukyalonda nga naku weziryawo tukyalonda yadda. So bane obukonge mubutereke tusobole okujja ate okubanga mulonda ababagenda okubanga babakiikira ddala ku byalo byammwe. Naddeko ne muganda wange nga tonnabuuza batulaba Mustafa yambuuziza n'ekiki tulonda abantu abagenda tukiikirira wana eggombe nga tusobola okwetambulirawo ne tutuukawo ne tugenda tutuusa netutwalayo endowooza zaffe oba bye twetaaga nga ffe mu Gombola yaffe oba ku byalo byaffe. Ne muganda nedda siwe kikola tulina abalina okubaata ab'enkizo abagenda ne batukiikirira. Ngenda kuba nkuwa omukulu Sendija Arnold asobole okuba nga ate naye atubuuzaako tusobole okuba nga ate tweyongerayo. abatulaba mwasibye mutya kansibye mwasuze bulungi musibye bulungi. Erinnya n'eddoboozi nze Arnold Sendija kansala wamwe nga bulijjo ku Mabanda. Nze okubabuuzaako mwebale nnyo abayise mu buno embeera gye tubaddemu. Embeera ebadde mbi, embeera ebadde yakazigizigi. Nabo bawagiyiseemu ng'okyasobola okwogera. Alhamdulillah, Allah w'amaanyi. Simbwa Properties and Real Estates bano nno nga bakola ku ki? Bakola ku by'amataka batuukirire basobola okuba nga bakwasaganyiriza. Bagamba nti ofiisi zaabwe ziri wali eri Kasanga T awo ku kizimbe gaggadde. Kasanga T awo enamba zaabwe kwe ziri awo ku sikirini zaffe zitambula oba n'akalango oba okalabye osobola okuba nga ate pikingamu ennamba ezo osobola okuba nga okubira Simbwa Properties and Real Estates. Batunda amapoloti, batunda amataka amanene oyagakola faamu tukira ba Simbwa Properties osobola okuba nga ate ekintu bakikwasaganyiriza bulungi. Batunda amayumba amakadde n'amapya agatannasulwamu n'agasuzeemu ye Simbwa Properties. Gituukirire ku namba z'essimu ezo nnyini wamanga awo basobola okuba nga ate ekintu bakikwasaganyiriza bulungi nnyo. Batunda emmoroka ezikozeeko oba ezitambuddeko n'emmoroka empya. Simbwa Properties batuukirire basobola okuba nga ate bakwasaganyiriza. Olina milioni 5, 6, 3, 4 osobola okuba nga ate weevugira ku mmoroka. Emmoroka ezo kizinewunyisako nti omukyala
ne bwaba emmotoka yonkadde ng'omupiira teguliko wadde ejola abakyala bayagala kye bayita emmotoka genda Masimba Properties baguze emmotoka ey'omulembe ensonga nte bazitambuze muzooli saana tugenda kuba tutandikirawo ano ndi walonderawo kunoola kunoola gye ndawulira eyo batugamba Noola mu bitundu by'ematuga yayatiikirira eggwanga lyonna yali tesobola butayatiikirira obuzibu bwava ku ki Noola ye polling center esinga okubako polling station ennyingi kumpi mu Nansana wonna waliwo polling station 11 ate ziri mu kifo kimu ate wafunda ate twabazimba ekikomera tuba munda abantu bangi abalonderawo kati obuzibu bwe bwava ku Noola tewaliwo nno kyamaanyi nnyo wabula obuzibu bwe bwava bantu kugaana kubeerawo kuyingira nga babala akalulu abantu balabanga babafuulinze twasooka ne tuteeseganya wano mukudde olw'eggulu okubala akalulu babagaana exactly abantu balondanga ne bagenda nenze nabagambanga mulonde mugende musobole oleka gaapu abalala bakole ki balonde kuba bangi era abantu nga bakola kyekimu balonda ne bagenda abamu nga bayimira n'ebweru eri bwe balengera kati ku ssaawa nga tumaze okulonda baagala okuyingira tubale akalulu webakkiriza okuyingira tubale akalulu twogera ne yadda tutwala sero ne chairman kati chairman agenda abaggulira bayingira bwe bayingira buli omu ng'agenda wayalondedde abakola ki wabayimirira babale kati sero ajja atugamba yabaka mayongeddemu essaawa mmeka emu okusinzira nti twatandise leeti ekintu ekyali ekituufu yanaffe kitwali tuwagira n'abagamba musooke mufulume tusooke tumaleyo essaawa eno ng'abantu abatanalonda balonde kati abantu bwe bafuluma abantu kyetutamanya nti kaali kakodyo kabutabakkiriza kola ki kudda kati bwe babeera eri ebweru atuuka ngamba abantu tebasobola kudda muno bangi sero oba wagamba bwe yali nannyonnyola nangamba abantu bangi mugenda bbaamu akavuyo neŋŋamba tewali buzibu kati nze aŋŋamba ddayo ku station yo kuba jugenda ali agent nzirayo ku station yayo kati abantu badde waliwo bweru batugamba essaawa zituuse mubalira baani fenga tetubala kati nga batandika okukona gate bakona gate omusirikale bagamba bani bagenda kuona essomero ly'abendi biki obula nawe essomero naalabye oyo kati nze nakola ne kamukalakaasa neŋŋamba abantu bano bagamba it's better to keep what we have tunaluzinga kyonna kuba we lunayitira olutalo kajja bbanga ekazuba lemegamba nti tebaabazeewo kituufu nembagamba musooke mubeere awo tugenda bbala tubawadde space wano teryayimirira mu maaso nga bwe mulaba awo nze we nakoma ngenda okuddamu okuwulira masasi na tiyagaasi alala abasajja batukuba tiyagaasi nze natuka ekiseera nga siraba igwe amayinja abaana baleeta ejjinja nze ejjinja lyankuba wano kuba jjukira nali munda abakasuka bali bweru bakasuka bazza munda kati nga ffe tuli munda ejjinja lyankuba wano kugulu wabona mutabani wange nali nkuba naye ne bamukuba wano ne twebakaawo ku bokisi ffe nga ne tukyalaba tiyagaasi ngayitiridde tiyagasi ngayitiridde abamagye balina tiyagasi gwe baleetanga wanjawulo bakyusizaamu alalala twali tulina abapoliisi nga kuba n'agiramu katono waliwo gwe bakuba oyo yabalukanga bomu ng'abalukamyo bomu bannange yali asonsomola natuka ekiseera nga sikyalabirako ddala kisa baali babeetegekedde kuba nze safulumako wadde munda asajja bo baali batwetegekedde obuzibu buvaawo ate ku ssentebe kati nze bamala otukuba ebyo byonna ngenda olengera ate ssentebe naye wali bamuzinzeeko bamukuba emigere ssentebe w'ekyalo emigere neejja ddala kati nvaayo mbuuza ate ssentebe bamukubira ki ka DPC naŋŋamba ne sero gwe human bwatusobola kudda ku station yo naawe tugenda kufulumya mbwe yaŋŋamba mazima kati waliwo omukyala ssentebe aŋŋamba anodi batugambye gwosibisa bba waffe gwogenda oweerera abaana baffe bawammwe kintebe gwonaaweerera abaana baffe nemutima neneebuzakalize n'obuyinza wano nze agenti obwagenti gwe bagamba okudda eri nina obuyinza obusibisa ssentebe awo bakyala ba ssentebe baali bavuddeyo waliwo omukyala ssentebe yaliwo munda naŋŋamba bamugambye nze nsibisa mwami we nze imagine just ndi agent munda n'essimu yange baali bagyerigyeko kati nkubidde ani nabeerawo nga sibitegeera naye nze saabifaako nnyo kati olwo omwami omulala bamuta sultaani zone leader weeyo emanga ajja ngamba omukazi ali wali agamba sebo mugusibisa oba abantu balalu
nimugamba banne kumbe bana abasibiza kiki bagala okujjako omusango baliwa bani laba NRM eyinenkwe katika nkunyonyo ku mabanda awo laba omuntu wa NRM asobola okwogera abantu ne bawulira ali ogu Chairman John ogu ate ye tawalana nze Arnold wendi weni yupi tunyumya namu yakubuli akusika kulete lwacho je ata ngamba byayina okungamba sikwebuzabuza nti okubona weni yupi tajja kungamba kati bano kibaluma abamu baba bayita wao ku gate abana babakuba mayinje babavuma biki John tibamuvuma John bamulaba bwenze abantu bamajja wendi ngenda wali mugamba John abo batuyambe ko babulye bagenda kuba John wala wala lindaga muntu yali ngamanyi polling station yo kati nzabambuza nga nalisi bitegeera anange ngenda sentebe muga sentebe ono munyambire ka agenda wa alondera wa kati nga bala batu communicating nnyo baga muntu baganga ati kati mu reporting bagamba abanupu John ya leadinga mukwekalakasa oshegera kyokka gwe bagamba leadinga tuli naye munda tafuluma wabweru wabula ali munda naffe kati nze ekyasi okumalamu amaanyi omukyala era ddamu ankubira ku makya angamba wasibiziza omwami ne baana be babamu bankubira ne mbagamba naye mube nga abantu abasomako muli bantu bakulu kati nze nzijja tu obuyinza obusobola okukuba essimu nempita ku DPC ali awo nempita ku sero nempita ku osi bona bali wamu akubira commissioner nkube naggulu oshegera kati oluvannyuma nnyo bwe yagendayo ku polisi ndowooza omukyala John omanyi talimba n'amugamba nti si Arnold ankubira ngamba munange ensonyiwa nabadde mmanyi igwe nemugamba naye wabuzeemu kulowooza nze ali naawe wamugamba bwotyo wabuzeemu kulowooza nze tuli ffenna munda omusasi kabuka tuli munda tetuli kwetaaya nkubidde ani nkubye enaggulu bampuliriza nnyo amangu ago omusajja ne bamukima amabwa Chairman bamukutte bamutute ku police Chairman ate nze nakoma okulaba Chairman nga bamukuba bamukuba kuba mwawo tebamukwata bamufulumya nze era nzikankana nga mulengera bamufulumya ne ngamba wayi Chairman kitedde bamufulumiza tusigala ffe tubala nze Chairman samanya nti yakomawo kumbe bwe bamala omukuba wano ndowooza egezo bazibiziza yagala n'akyusa n'akola ki nadda nze era Sultani yaŋŋamba nti Chairman yamala n'akomawo saamulabako ng'akomyewo bye mazima yadda kuba kati nze by that time obwongo bwonna bwandi ku box kubala funa diala fomu z'abasajja era nze nebaza nti bona baffe mu Wakiso basooka langirya Zambaali Wakiso yonna basooka Zambaali kuba ebintu twabituusa bulungi ffe twakola ogwaffe ogw'okuma diala fomu z'omusajja ne tuziweereza ne zituuka bulungi era twagumira tiyagasi yenna okumala twaguma waliwo tiyagasi gwe bakasuka ebweru abaana ne bamuzza nga tannayatika n'alyoka agwa munda wennyini we tuli n'olyoka owulira abaana balina leeyo bwekyo bannange nze simanyi nakada bakagenda nyola bakadda kagwa wennyini we tuli ffe twali mu kulonda tuwulira bikwatuka tugaa nti mabanda kitabuse bwekyali ku mabanda nze natuuka ekiseera nga sikyalaba ne waliwo abakazi abalina ekisaawo baatukasukiranga ku mazzi abakazi abalina bagoba abantu ne waliwo abalina lo nga mukazi naye nga alina ebituba by'amazzi nakasukira gana n'abaana abakaawo kati nkubuulira ku mabanda keyose yaliwo yonna waye tugenda gatta bululu bwawo era nakirowooza mangu nengamba munnange gwe naye naye mugamba omanyi soke tukipinga ekituyina ono kikyankoze so ate sente tazitadde ku Airtel sajja batutesenteza balade bakubanya omwana nkoze obubi obutagambika boma sente zasajja basasulenga kati sebo bwetyo nola bwe twayita era okumanya abantu bazibu ffe natuka ekiseera nga tukuluka wedde nga tugamba nze ne Victor ne Chairman John balina tugattira wamu ne twebuuza twakoze musango ki nze ekyali badde nga kye nakola ennyo kubakanya musero kuba nze simanyi kukweka mu kituufu kuba natuka ekiseera nga ndaba fomati y'obuuma yafudde kituufu tugenda kukozesa mmanyu bwe tuba tugenda okukozesa mmanyu tulina okuva ku fomula ezabadde ez'obuuma nti abantu obululu bayuze busatu lumu abantu bagatta obululu gwe nga box tebazaawula era president Mwaswatu kati babukiriza kajjamu kabakafu ewa kunoola akalulu ke basanga nga kemupi kalimu ya president bakabalanga ate ffe nga twabubala mwe mwalina emikisa
ebimu ffe twabujjanga bune tubuza mu bwerobe nze byebimu ebyo kubinjogezaako nti nakola bubi kuba natuuka ekiseera ne mbagamba eri format yabadde yakuuma ntugera soka sikaninga bululu lumu wano tukozesa mmanyi obuntu babwekamu kamu abantu kye batamanyi nti abantu abasinga bali so illiterate okusinga wetulowooza omuntu omugo obululu obwo abantu beerabira ono gwe nalaba nga muvubuka muto yabusuula gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gweowa estate ekikyo tewakutereeza tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusanga ematugga ku mabanda opposite ekizimbe ky'amatugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7666 128 838 oba noti 754 5 noti 238 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze mu boxage bonna busatu ewamma babutanga bani abalundisa ku mabanda babutanga era nga bo bali tebawuliriza babalya sima buli spoil disima buli ki oba invalid mu babo baliranga kiza ne tufune je mitwala abiri mwembe katula byadanga ati kisi kituufu nkugambya abantu obululu babo mikisinga era nsaba kano akalulu obuddako tetuddamu gaba bululu busatu wakati obuuma format yafudde era nsaba bali ku kigo by'okulonda nga bwe mwakola budget y'obuuma bwa biliyoni bufa kuno muntu yambe we twaluga yakozesa mani wala abantu awo obululu nga bamanyidde bulijjo asooka afuna akache ssentebe wa district addeko kansala omusajja n'omukyala baleme mixinga bululu nze wewe nayogererako lesero nga nkimunnyonnyola ekirala ne mbanyonnyola ne mbagamba omuntu ng'alina akakonge nga si wandaga muntu akakonge kamulaga polling station eyo Louis Tunamate najja nakakulaga nga yeye oyo ogira omuwaawo bululu nga bwe tumukebera mu register kituufu kuba olwedde azze n'akakonge akalaga nti waawo kuba twatandika ssaawa kumpi 6 ng'obudde bugenda ne mbagamba wendaga muntu ye musooke tukumukeberera eddala naye ono azze ne identification emulaga nti waawano we don't need a lot of that time omusipengako akadde akangi ne baŋŋamba awo tuba tugenda yisaawo babba bululu nenkikkiriza kyova olaba abantu bajjabanda yali mukambwe nnyo nawulira tiyagasi neŋŋamba kiki ekyo ate nga naffe ejjukira baatuganye okukwata amawulire sajjayo mabanda teyali mukambwe nnyo naye kyatira mabanda obba omukambwe bantu bamu kulowooza nti obuyinza bwe babuggyeko kati mu kusookera ddala nze nalabira nti wagenda bbaawo obuzibu mu kusookera ddala nagamba Chairman John oyo before nga yetunnagenda mu kalulu nga wabula wiikisi 2 yayita olukiiko ng'atuuzizza wenyewe tugenda olulondera n'ayita poliisi bonna n'ayita ba stakeholders abeesimbyewo bakandidenti n'ayita basentebe b'ebibiina byonna nga kyayagala okubalaga ekifo kye tuyina tugenda kukola tutya tebajja era twaliwo awo ffe ne twogerayogera n'atwala ebyokulonda mu matuga yajja ye abamu basentebe b'ebibiina ebimu ne bajja aba security teri n'omu yajja naye omanyi lwaki yali akiyise harmonization meeting era egenda tuyamba how are we going to prepare for that day tebajja naye bw'otunulamu olowooza abantu bakyalina amaanyi agagenda okuddamu okulonda abantu babamazeemu amaanyi naye ate abantu abamu balina okujja balonde olw'ensonga obusungu bwe twatukoledde eri kuba eri tetwabadde na election twabadde na selection mu selection ze bakoze naffe esaawa tukole selection zaffe wano kulonda bakoze selection it wasn't election yabadde selection ng'oli atunda butonzi naga mutamaguze yatusumbuye nnyo teeka tagenda yitawo it was a selection it wasn't election kalulu kaluma nalabye abasajja kabalumye akawulo kayinza butaluma
ne ajenjagala weebuuze okumanya mutuufu Uganda waliwo wotuuka wansi n'otula n'ogamba ebyaddala twali tulina zaalibwa mu Uganda oba Katonda yali atuwa bibonerezo kumanya mulimu abantu abatugana singa mama wange ati siyayenda mu Kenya n'atayenda mu Uganda kati kifuuse nga kibonerezo nze n'oba ebintu byetudde wansi n'enkola research Uganda okuzaalibwa Uganda isiteke kibonerezo oba okubanga wakolimirwa ofunewo kubonaabona kwotalina kubufuna gwobadde okimanyi tetulina wadde ne malaya mu basireevu yazaalako omwana n'abasitanga ekoni mu nsi yonna Uganda yensi etalinayo wadde malaya yazaalirako omwana mu Amerika n'abanga ekoni Uganda yetalinayo wadde basireevu abaagera ne bazaala ku baana ne babanga babbakayo saka tulinayo kosita maama we yali bwe yagenda nga olaba babbakayo saka bamanye waabwe nti Nigeria ba Memphis Depay nadda mu Odide nadda Ghana gwe Uganda wuwa mpayogu kyogala tulina wadde abakyala abazaalazaala kyogala bamalaya baffe abagenda eri basobola zaalazaalayo mu sita kwegamba kyonna kiva ku Uganda ebyaddala nze natutte wansi n'enkola research tulinga amazima waliwo Katonda kasi gye yatussaako naye nga waliwo omuntu omu alina ovaawo kasi eyo etuveeko gusooka weetegereze nalabye ekoni jjo eggana gegundi Senegal nga batwala ng'ali awo nolaba basita badiofu bali awo fe waffe ebuwa omulabadde Uganda esambye omulabadde nga atadde n'agamba bannayuganda muganya traininga ku musazereze ennaka amateekemu okirabadde abanigeria baagaana ostraininga Osimeni n'abagamba nze ngenda bbawa fe kifunako ddi oba owulira omukungu wa gavumenti ogwo kuba minisita n'abafuba obuwumbi n'agamba Uganda kwezi egano training olw'omusala obusala ngusasudde wakiwulira ddi Uganda otuuka ekiseera n'ogamba naye mbutuufu ensi tulina kuba mweno oba sikyo kyokka ensi esinga okuba n'embeera y'obudde ennungi naye abantu basobola okukutamya ensi ogambo tebeevaamu nga nalabye Honorable Aruna Kasolo abantu yabajaguliza ne kabbiya nalabye omwana ataddeko nti kuno kusendesa bigere waliwo asobola okunywa bbiya n'amuddamu n'enkya gwe yanyweddeko nga gwanywako kati kankunyonyole obulamu bw'ensi eno bulinga mmere emmere ne bwogenda ku mikolo ne bakutikka enkoko bweti tosobola kulya n'olya n'enkya era ogirya n'ogirinya namu enkeera enjala n'ekuluma alina obulamu bw'ensi eno tobukkuta era tosobola bukkuta kati kyengezaako kugamba nti minisita Kasolo bye yabyogabira abantu bbiya bwe bagenda ofuka oziba tosobola nywa kicupa bbiri nga tonnagenda fuka naddayo abajagulizaako bambi banywemu okujaguzanga abantu bakuwadde akalulu tolina kulaba tubateekerewo eddwaliro eryanguwa baterewo LC Center for Minisita Kasolo gwe deputy president mu Buganda talina capacity esobola zimba LC Center for waabwe atakirizibwa mu mateeka gatya teriyo private properties gwe gifuule private property yo naye nga gweoyisizaamu kuyamba abantu bo sayidina lya gavumenti kyokka terisobola terijanjaba abantu kati bwebanga sayidina ya private ng'esobola okujanjaba abantu weba ebadde ekyajinga 10 gikyajinga 3 ani agenda okubonaana nti ku ssomero lyo ya private osasuza layisi waliwo akubonaana nalabye Honorable Baram Minister Baram yagambye nti mwagamba mbu internet bagijjako kyokka nga ye yagenza okukubira banne eri e Mombasa mikwano gye mugakimuga nti waliwo eryati eryadiriitawo ne likoona kebo n'ekutukamu 2 n'ojjukira Namboze bwe yamuyita oyo yabagamba those are useful idiot kasi omuli ebyatugamba yagera kebo bali mu ginoonya basobola okubanga bagiraka internet esobola okuba nga ate yinza okuba ekyokuba nga ate bagizaako bulungi abanoonya kebo kati ye minisita Balamu ne minisita Nyombi Temba ani alina Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti
kati kyandaliyazi otutuukako wamaggwe ne bikuggwako kati goowe ebbaala loogi duuka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde sitooka empya omunayuganda waakunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindekeki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752-823 noti yeffe Baaluuna Electrical Center bannannyini original mu by'amasannyalaze gambe andi bala mayenga mulumba nnyo bitembo ate nga nnyo bitembo yabayo na postinga n'agamba tusazeeko tutadde kitegeeza Balamu awakanya minisita we minisita ajja n'atugamba luwendaba ajja n'atugamba katubajjeeko era yagambye abakozesa VPN tujja bakwata ogikozesa nze siriiko baatugoba ate tujagazaaki yevudde n'atugamba agenda kukwata buli omu kyokka Balamu agamba bakuona socket abaatukwatira ki nga todo tuli open bwe nti Balamu tamanyi byalina kwogera Balamu alina kwogera ku nsonga z'abavubuka ate naye tazisobola lwa nsonga mukadde tusobola kuddira mufumbi wa muceeri n'omuleta akanika amasannyalaze Balamu talina kuba minisita abavubuka myaka 5 ng'obeera minisita abavubuka minisita abavubuka alina bba muvubuka obuvubuka buno babussa kati myaka 3 mu 5 batokyalondera mu bavubuka obonera muki oba mu basajja bakulu abavubuka bakoma ku myaka aga kati President Museveni alina otulondera minisita abavubuka nga myaka 3 kuba ye yabissa oba 28 kitegeeza oyo ategeera ebyabavubuka kati Balamu atwesonyiwemu Dr. Kizza Besigye bamuleeta leero awo bamuleeta mu kimu kooti ate nga tugaye bakuleeteera ate Brian White yaleetebwa Brian White yali mu katemba Dr. Kizza Besigye nze tumusaasira bambi yakolanga n'abafere bangi musajja wattu kati obulumi bwaliko eyo mukobeera bungi kyobola sente yatuweereza sente nga tugenda mu kalulu natugamba mugende mwongereko lwaki teyaziwa bakwano be banaadde bamuwolereza bwe muli mu kunoonya kalulu the revolutionist ali mu kkomera waki yaziweereza bamuti abamanyi era amanyi omutuufu yaziweereza Kyagulanyi kikyeremeseza DF okufuna mubaka nakugamba bakuba tojjukira nakugamba DF tesobola dde ofuna omulema nengamba Mpuuga atwale omuntu mu parliament nga tagenda kudda politics yakyuka ate basazeewo kati bagenda wagirani Erias Lukwago era bulijjo badekeka kabinja tukatwala konna balaba baggwawo Ssemujju amaze oggwa Segona agudde Mpuuga ogudde Bwanika agudde nga mudda kwani yasigaddewo nabakugamba beetegereze wasigaddewo kati Lukwago ku kabinja kaabwe akeyita nka G7 kasigaddeko Lukwago Namboze yakalibu ye n'akavaamu Orane Mwanga Kivumbi musajja watu twasigaza mwaka kabinja naye yagenze ate yite yagenze nti yawanguddwa wabula yadde selected ntasobola yitawo Mwanga Kivumbi bwategendereza ayinza obbanga Muhammad Segiri eyo byonna nawulidde engeri gye boogera ku nsonga z'okufiira ewuwe ne mani tagenda vaawo oyo tagenda kudda bwebanga bagamba nti abo babadde ewaka babadde batujja abalina amajambi ogw'omusango oba okyaguwona kiba kizibu nnyo babadde n'ebijambiya babadde batujju kitegeeza ye komanda w'abaterasiti oba okyaguwona ogwo oba ofuuse Bin Laden ate musiraamu awedde nze era namusaasidde ddala nga Katonda naye kati ffe kusigalizaayo omuntu Lukwago enkyagenda akabinja konna tukagala ku ttaka kano kandi smart nina diguli nyambala masuuti njagala oluzungu lungi politics view yakyuka Kyagulanyi yakyusa politics endaba y'abantu principal ku misinde gwosobola okubeerawo gwoba gwobeerawo olaba ffe abatalina maanyi tuli principal azo okwambala obukookolo gwosobola okubeerawo gwe bw'olya abijazero mujjago guli alina kubanga ayitaawo bwatyo naye baatugamba gavumenti erina security erina intelligence tasobola kubanga esobola okutulesinga wawaali wano mu Uganda yensi gy'osobola okubeeramu emyaka 3 nga tolina dde ekikwogerako kati ekya principal okubanga tebamanyi we baali sikikkiriza nti tebamanyi waali bamanyi
wabula President Museveni musajja ali so very diplomatic. Tasobola kumala gakola ansobi. Amanyi wali. President Museveni amanyi wali. Nitasobola kukola ansobi kubaako kyakola kya kisiru kuba musajja mugezi. Amanyi akaseera ke. Era lwa kaseera kageno tuka bakugaye bategedde wali. Era akaseera kalinde. Kwenze naye tweet ya mutabani we ngagamba amwadde sawa na 8 batasalendinga agenda akakuba. Kala agwatamanyi wali. Awachi amugamba asalendinga. Omuntu asalendinga ino bango omukutte. Nomugamba wanika. Gwata nakwata omugamba oti awanike. Kati anzawe nebeza kubonani atuzanyira ku mutwe. Oli amugambe asawanike. Kati awanike oti abatomanyi wali. Amugava yijoli. Tasobola kubanga tamanyi wali. Nze nkubuulira. Cheza principal atulimba amanyi. Principal yagani tamanyi wali. Ye yagani tamanyi wali. Yekambi ali mukwekwe kabwe. Kisoboka nige bamanyi woli. Kati nze wali we yangamba ku mabanda. Ano diduka wekweke. Ne mugamba okujja nga tebanjagala. Bwe banja kasina nsobola kwekweka. Kuba nawe ankubidde simu kali saa nyo bamanyi bategedde wende. Kituufu. Kali ne muganda nekweke kigo genda okunkubya emiggo. Ngamba nekweke. Abasajja bampuli babulidde byo ngamba. Nga naye ngamba kanziruke. Namugamba kati gwa nkubidde gwo ondaze wende. Okitegera? Tasobola kwekweka. Omunye ankubidde simu nga duka wekweke. Ne mugamba kati nekweke kinga olide bakuwulidde ngamba nekweke. Nemagamba nze sina wengenda kwekweka. Kwekiba. Omuntu akubire simu. Agatta. Sebo duka wekweke. Simanga agambe bichi. Nemugamba wali we ngamba Yuda akuno yamga Yuda. Okumfa so amana ku 2 ananda bamanyi. Ne mama wanga mumanyi. Era so kujja direct n'abuuza ne yefula abuuza ku mama nga nonyanze. Kituufu. Ne mugamba olimba. Mumwina bye mwagalo yisaawo. Nzina mugamba mazima mwina bye mwagala yisaawo. Naye nze omusajja wabanga nonye byadda tasobola kumbula. Era baba kulimba esimu ze Mungu yakubiyanga Mungu akweka kama babanda byadda. Ensonga zino zitegeera naye mama babi itungo okugobaganya ababuulizi b'eddiini abalyoyi b'emyoyo kyadde kiku n'atabawadde amazzi emyoyo tweriyo waliyo wadde bujo nga tebatulyowa tubadde mu kampeni nga tebatulyowa ku myoyo amazzi wadde girasi y'amazzi abasajja ani abakulembedde abasajja bakatonda beesitudde teriyo muntu oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gwabadde atandika library naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 75 lubaluseewa TV. Katonda naawe oli muntu wa Katonda gwe tosaba ate tokkirizanga gye omuntu okusibaza nti agenda kusabira Katonda gwe tosobola kwesabira n'abyakulira Church of Uganda yani ayambadde anukanakanye right on all right reverend bulijja alinda Kazimba Mugalu yagenze tusabira baze basabireko basabire nti Kyagulanyi nga omuntu basabira gwanga Kyagulanyi tali ku nsonga zenga family video nga bambi benoonyeza n'entebe okwetereza benoonye Kyagulanyi tali ku mulamo gwa kumusabira nga ye muntu ali ku mulamo gwa gwanga baveeye ebweru bakole press conference basabire gwanga bagamba akawulo getwadde mu direction yabadde selection babyogereko ate mugenze maka ga muntu gwe kyogamba abantu basafalinze abantu abali makomera bana ba Kyagulanyi jimwade mugende waka bana dini bibantu balina okwogera abantu abasituse babitiibwa ebitiibwa bya bikoma wakawa mmwe aje ebitiibwa bikoma wuwo yato ddanga ozungira mu bantu simanze ndi wa kitiibwa oli wa kitiibwa wuwo ze wange toli wa kitiibwa gola birire wange Busimana ndi wa Bulanzi nso kubanga sirabyo nenga ndi wa kitiibwa mu maaso go ewuwo ne maama wo sinze
nange mutani wange bwandaba ndi wa kitiibwa ate era amanyi ndi wabuvunanyizibwa obuvunanyizibwa bwammwe n'ebitwala mwe temutukuba bantu mubireke waka omanyi nti bw'ofuluma ogenze gy'ogenze waliwo obuvunanyizibwa bwayo kati nze ajja abaana bange babaagala omugati nkubira gwe olwokuba gwe oli wavunanyizibwa babbi n'abagamba nti tabawaddewadde ekyokulya wabula basiiba yesanze tebalina basiiba basanze tewali naye ali mu mbeera mbi tewabadde yiya bijjibwa bo gye bataabifunye bo okujja baki tebazze nga balidde abamu tuli eno twegombako abantu ng'abo okujjako mu maka gaffe mmwe temwagala bawa kyakulya nze wange tebajja nze tonyumiza bitiibwa ng'ebitiibwa bikoma mu nnyumba yo omuntu ekitiibwa nze nina okukulaga nti oli wa kitiibwa si gwe kweyogerako nti nze n'ebipandula yange ndi wa kitiibwa linda wenkuyita nenkussaamu ekitya kitegeeza ekitiibwa kyo naawe okyewa abantu nga tebeewa kitiibwa tetugenda bawa bitiibwa nze n'omukulu gwe nagamba ntuli ku Noola yali annangiraawo n'agamba engato zigenda bagwa olubege nemugamba fayini zigenda tugwa olubege zitya nga mutambula bubi mbuffe Nuupu wemane newangula eggombe wadde 10 gye twali tufuna ne tugenda funa engato zigwa olubege ne mugamba ekirungi ezibadde zigenda obwebwaffe zigenda kudda wuwo gwozimbe kalina naye olaba naawe tozimbye olubege lwange terukukwatako kubeera nja sigala nze eriisa okitegeera kati ebitiibwa ebimu abantu abamu ffe tulina obibawa tebatufosinga bibawa nze nina okuwa ekitiibwa nenze nenga omwami Lwama John nga mutadde mpaka omwami ne mulimu besasula atewako omwami ekisinga okumalamu amaanyi Sendijja naweddemu amaanyi nga ndaba tukyalina bannayuganda abasobola okugamba nti tuwe omuyindi atugendere mu palamenti omuyindi ali ettorola adigidoldigida nagambye si bannayuganda abannayuganda bakoze election ne batukolamu selection omuyindi nga yagenda okubanga ateeseza bannattorolo kati bwoba oyagala omanya nti abantu bafa endowooza funako omuntu omu kuwa sayidi eri omugamba omuyindi lwaki atuteekirira olabe kyanagamba abantu abamu baziruka kyokka tukyali mu busibe tukyali mu basireevu tulina kukulemberwa tetutatoka kwetwala omuyindi ave India ajja atube nga atutwala namulabire ng'ayogera n'abantu bagira bati amannyo batadde ku ngulu bagira bati bwe busiru bagenda bonaabona emyaka 5 akawulu kaabwe bakasiniseemu manyi bwogamba Luzzi ebintu ebyo byagamba abantu si bituufu Luzzi alinga yesuula zolo naye ebintu ebimu byagamba abantu bituufu yabagambye mwe mukola ebyo kati omuyindi agenda bateesezaki omuyindi amanyi katangazeeyo abaddeko mu mbeera eno amaanyi gampeddemu Kasanna Kirabi Uganda mwe tuli Frank Gashumba yavudde n'ategeeza nti ye kukyalabye ku Uganda Uganda ekyetagira ddala President Museveni era erandiseewo okusabira President Museveni akalulu 231 bino yabivuddeko ddabira emyaka 5 atandise ate kusaba 231 kudda waggulu yaterezezza abavandimwe be tuba abadde mu lutalo lw'abavandimwe nti bagenda gobwa temugenda tugoba tugenda kubalula bom tugenda kubakuba byateredde President Museveni bw'amala olayira nga biterera byonna tadde mu tugamba Frank Gashumba tuba ayagala President Museveni wa ddembe buli ng'omuntu yenna w'alina eddembe okwagala kyayagala naye taddamu tusumbwa tugamba nti Abanyarwanda talina ku Banyarwanda alaliko okukola ebintu kati bw'abanga President Museveni gw'ayagala yazze mu buyizi kitegeeza President asobola solovinga obuzibu abo abavandimwe n'Abanyarwanda n'abaagala bagoba mu Uganda n'abasetolinga kuba badde wano emabega otezina myezi ebizinga tukabiyamba basima Abanyarwanda tunamaga tukati ani agwamu nyumbi amugamba nti bagenda kugoba Abanyarwanda byawedde ebyo byo tadde mu bitugamba kubafa Abanyarwanda bavumirira be bakyala bafe bulina kubavuga batima tugenda bago n'omukyalo oddayo wakaga alowooza mugenda mugo abewaka ate nga mulinamu abaana babiri naye kimbi Abanyarwanda Frank Gashumba ave ku Banyarwanda Abanyarwanda twafuuka ba Luganda tubalinamu n'abaana taddamu boogerako kasita President Museveni yawangudde ate gwayagala amunyonyola ensonga ziggwe aleme tunyumiza mboozi ze ate ekirala 231 oyi waba awulira nga President Museveni yasobola era tutwala mu maaso waddembe aliye ng'omuntu ogwo era alina akalulu ke kamu era ndowooza naye nga bwensobola okuvayo nti tasobola tutwala nga tuwumbawumba YM
property consultant nabo batunda ttaka. Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka, ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo. Anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu. Tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna, ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo. Tuyina ennyumba eza buli kika. Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda, ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati, ate mwe kyasalidde mu ntamu. Tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko. Ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tuyina kye tuyita bata. Gwayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba, ekyo ate tukikolerako ddala. Ate gwayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka, tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga. Eddagala walizudde dda. Ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati, oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856. Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere. N'abatunda amataka bangi ate tulina ffeffe tulanga baalaali bokka. YM Property Consultants nabo batunda ttaka, bakutegeeza nti jangu basanga wali eri Matuga ku Mabanda oba ku kizimbe kya shopping center okiriramu awo katono nnyo ofiisa bweziri. Bakutegeeza nti va mu bana abantu abatundira wansi w'emiti aba abakuba bubbi jangu ofune ekituufu ekinyininyini, osobola okuba nga ate ensonga zitambuza bulungi nnyo, ofune pooti erimu alaali bakupooti ng'ate bakugeta bugesi. So jangu ofune pooti ng'ozimba emisana n'ekiro wonna okusinga pooti ogifuna ng'ate ogenda zimba. Ogenda abantu abasinga bazimba kiro nga gadi gwazimba batulaba nti ozimbira ku bunkenke bantu kwesiriwaza. Kati nze nguza pooti yo ngamba nzimbe kiro oba zizolo. Okay, YM Property Consultants tegeeza nti bajja kuba bakutuza embeerayo beerawo va mu bupangisa ate jangu ogula emizigo bagiina najjo mizigo egitandika ku milioni 15 tuka ku milioni 5. YM esobola okuba nga ate kwasiganyiza emizigo egyo osobola okuba nga atufuna atufunga towomba embeera y'akalulu akaddako okutandika n'enkya ogiraba otya, abantu banajja ne balonda nammwe bennyini bakolonda nga nnya bana abalonda mmwe abantu bagenda kujja balonde ne bagenda kwesala enkya bagenda babatono abantu bagenda kudda ate kaffe. Ate abantu njagala abamu bakitegeera abali abatulaba akaluka ku government ka mugaso nnyo nosinga bana ababaka. Ababaka nga tufunye bukulembeze tebalina makulu nga tufunye president tebalina makulu kali bagenda teesa ki 5 mu 2 ku 2 ku 3 bagenda kujja buli yafunya 5 mu 2 bwe kimu kiyitewo buyisi ni wano muloko government bwe mujja ne mulonda bana abaloko government bwe musinga okufuna musinga bali ndi yatuka ground emisolo yonna egimanyize ku ground gyawano muloko government. Inze ngenda kuba ku kyalo ngondabe enkeera n'oluddako mbako somalako emyaka ina nga tozeemu mulaba meyo ogenda bo mulaba n'olwekyo nze mbakubiriza mujje mulondera ku government mu bungi kuba za mugaso nnyo nosinga awe mwalonze kati mwafunye bukulembeze. Abaka be twalonze nga tufunye bukulembeze amakulu tewaba obula mujje tusooke tufunze ku government zonna zibe zaffe kuba ebintu ebisinga amakubo gonna kati ffe naddala abatali mu cities amakubo gaffe gonna gakolebwa local government gakolebwa municipals ne divisions. Kati mujje tulonde abakulembeze abagenda otugasa abagenda otukolera obulungi n'olwekyo mbakubiriza enkya mujje mulonde mukomewo nga 27 enkya tulonja balondani enkya mulonda ba ssentebe ba district ne ba councillor baabwe then nga 27 mulonde ba city mayors ne municipality mayors ne ba councillor baabwe then nga 4 abasembayo mulonde ba LC3 chairmans ne ba councillor baabwe emitendera egisembayo eja LC3 nanga we munondera nga 4. Sibuda abatulaba mbasibula mbagalize ennaku ennungi mbagaliza okulonda okusigaddeyo kube kulungi kube kwa mirembe nsaba n'abakuuma ddembe tukendeeze ku busungu bano abantu abasigaddeyo bantu baffe ate era bazadde baffe baganda baffe tujye tubakuume bulungi ebisigadde tuteeseganye bwe kigaana tusobola okuwuliziganya tugamba bwe tuba tuteeseza kino kiganye kiggwe n'abawagizi nammwe mbasaba abakuuma ddembe babagamba kino kigaana tukiganye mukkirize kigende n'ekyo tusobole obutafiirwa byonna kuba kati omulama gwawe gwakwagala fiirwa byonna bwe muneekalakasiza ebweru tugenda fiirwa ne kyetuyina soka tukipinge kyetuyina tusobole okutambuza eggwanga. Kalulu kanagannatuuka embeera enjogera gye wali oyogeramu yaliina naye kati yakyuseemu anti kati nze nakitegedde abantu baagala tusuubiriza ke tuyina.
Okay, aje Samuel Gembanya tubadde Sendi Jalod onakorwa lero memory VJ memory badaita memory abadde ku production katukome wano tetujja kusukawo akumata kumira mpera Ssaabasajja Kabaka wangali. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu Ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.